Ebyokutwala abantu e Bulaaya biyimiriddemu ebyokutwala abantu e Bulaaya biyimiriddemu nammwe ng'abali mu nsi zino abali mu Saudi Arabia abali e Jordani akina abagenda e Irani akina abagenda e Lebanoni bannange ensi ezo zirimu entalo right now ensi ezo zirimu entalo era nga bomu wetwogerera zitandise okuba nga zikubibwa tulabyeko ku baganda baffe abafirika bangi be bagobedde ebweru nga babaganye okuyingira towers ezo ze baasima mu nsi ezo ezigaana abantu okukubibwa bomu era nga ababaka abamu balabiddwako mu nsi ezo ez'obuwalabu nga bagamba abantu bannange muddeeyo ewammwe era ne bagamba abafirika Philippines ne bagamba Pakistan ne babagamba abanagana mulinye as soon as possible muddeyo ewammwe nga temunnaba kufa olw'ensonga ensi zino ziri mu ntalo ndowooza mu kirabo ekiri e Lebanon right now mu kirabo ekiri e Iran bomu zatandise dda Saudi Arabia yiyo bagitadde ku listi yaabo be bagenda okuba nga bakuba genze Sheila Adita mu mwenna abazenga mu followinga imbagala nnyo olunaku olwaleero nga tuvuddeko mu nsonga za Pretty Nicole ejo nabadde nnyizeemu bangi abankubidde ku masimu bannaye Adita akendeeza obukambwe bwe muyamba abantu temubalangira anti mwe famire zammwe zaali mu bakolerera tusalawo tubayambe tubawe emirimu tubawe ku ssente tubatwale mugende mukole n'ebintu ebirala ate mmwe muyite ebbali ne mutandika tupangira emipango bazadde baffe mubatte nze nabagamba mubikolera eyo mu nzikiza naye muyina amaanyi gatono maanyi gammwe matono agasobola okulwanyisa famire yange ne mugiteeka wansi n'abagezaako edda kati bali mu ttaka olwo mmwe ebyo nga tubivuddeko tudde ku nsonga z'abaana abafirika abagobeddwa babagobye ne babategeeza mubeere nga mukomawo ewaka bw'obanga oyina omuntu asobola okuyamba right now kikole mu bwangu naddala mmwe abakola emirimu gya part time abagenda nga muzungazunga munoonya emirimu toyina mulimu mutuufu toli wa mukama wo si gy'osula wa maama kiyumba wadduka oli lwanaawe toyina woobeera watuufu toyina kaadi ekukkiriza kukola oli eyo zunga buzunzi mugenda kufa era nga babategeezeza babawadde wiiki emu okulaba nga mufuna bomu zinene zatandise okukuba ndowooza mulaba ensi zinene zirimu obutakkaanya bungi nnyo Irani eri mu kulwana na Israel Lebanon yiyo yatandise osindika ebikompola era nga ensi wetwogerera yonna efuuse ettoomi babagambye nti nno mugende gwe wenna ayina obusobozi era asobola okukozesa obwangu nze mbadde ngamba mutandike osindikira ku bazadde bammwe meseji mubasabe mubagambe banaye babayambe ayina yakapoloti akatunde bakusindikire sente otera ofune tiketi ayina ente nga zewalekeeyo munayi nazo osobola ozeyambisa n'obeera ng'ofuna air ticket ate era ne kampani zaffe eziri e Uganda tubasaba bambi musooke muyimirizeemu ku nsonga z'okutwala abaana ebweru ensonga eno muyinza ogiraba ng'etali nkulu omanye Uganda ekintu kimala kutuukawo ne tulyoka ate tujjukira nti bannange kineno kyatuusewo bannaye baatuwoonize bannaye baatugambye muteekeyo omutima mugoberere gano amawulire agatambula ng'abakulembeze bali mu kwogera nti nno abaana basigale ewaabwe temujja however much onoonya omulimu however much oyagala kukola naye babagambye right now ensi zino zirimu entalo bali mu kubataasa muleme kufiira eno mufube nnyo okulaba nti nno munoonyereza ku biki ebigenda mu maaso muleme okutikka abaana babende mubatwali eyo ate era babeere nga bafa kambaweeyo akatambikamu akakakasa gano amawulire ate era tubeere nga tukomawo eno warning eri government y'eggwanga Uganda mugende Lebanon mugende Syria mujjeyo abaana ba house managers abali mu kufiirayo ng'ebiwuka kyonna kibagamba emyezi 3 ng'embeera tenatabuka nimbagamba mugende Syria mugende Lebanon mujjeyo abaana abaagala okuvaayo kubanga ssaawa yonna emundu eseka ne mugaana kati abaana bali mu kulaaja na bulaaja embeera y'Syria si nnungi kuba bali kubayo bomu bakuba bomu tuli mu dduka jinyi bali mu kuyiika bali mu kufa kyoyonoonere lwa bugayaavu bwammwe muli muzi essimu ebase mutamika abaana bali mu kufa mukole kye musobola mugende mujjeyo abaana abaagala kubanga embeera ekyayongera okwonooneka Middle East katetudde navaayo nikola vidiyo eno mabegako nekati amaloboozi abaana bali mu kulaajana nalyo kwano video bade ya Aisha Kama ngagamba 40 baafudde ebyo nabyogera before ningamba omuntu ayino wa family mu Lebanon ba mu Syria mukubireko mubuuze ezo video temuziraba mwagalazi Vivian akudde ku nkudi kati abaana bamwe bali mu kufa bufi government wake up
jusi nabalabye nga mugenze mu UN kakota nga muli bangi naye ngebe tebituyamba abaana bali wano mu Syria bali mu kufa kati kube munde ekyeyongera okuseka eggule eggwanga lya Iran irakubye missiles almost 18 ku Israel yagambye egenda kurespondinga jukira aba Hezbollah mu Lebanon bagamba tebayinza kuzikiza mundu mpaka Israel emaze okuzikiza mundu mu Gaza. Israel egamba tegenda kuva mu Gaza mpaka emaze okuachivinga okulaba nga Hamas teddamu kuba ne capability erumba Israel oluza kigenda kugwa kati kitegeze mundu ekyeyongera okuseka government ezirimu amagezi zibatateera mukka zatandise okukima abaazo naye ezaffe bebase balinze kuyita kunona mirambo n'ogunaavaayo wegisinga engeri Israel gye kubamu ebizimbe n'emirambo tebagiraba g'omuzadde ayina omwana mawanga ago mukubireko bw'aba akyasobola okulinnya aveeyo sente n'obulamu gyeko kimu otherwise abaana mwe bakyakaabirayo bagenda kufiirayo temugenda kulaba na mites zaabwe mwaga amawanga ku mundu egenda okuseka mu maaso awo kano kakyali katuuza yatandise abafudde bafudde ne kakyali katuuza tubawa amawulire video ne muziyitako after all ne mujja ate nga mutugamba bafudde naye nga twabalabula before amanya mbeera gyawado SBD nga bulijjo akwagaliza by'omwagaliza akonna akatambi ndowooza buli omu yakalabye omukulembeze ng'ayogera nandibadde mbaterayo akatambi k'omukulembeze yennyini naye nga mumanyi copyright nti munaye takkirizibwa ate era nga batuwoningadde okuba nga tukozesa ebifaananyi by'abakulembeze abali eyo kisobola okuviirako obuzibu munnaffe oyo ndowooza akinnyonnyodde bulungi nnyo n'abategeeza banaye n'abagamba bannange mubeere abegendereza eri obulamu bwammwe era n'abasaba n'abagamba musigaleeko ewaka embeera nzibu ddala mu ggwanga erya Uganda naddala nga toyina kalimu toyingiza everyday naye munnange it's better than risking a life musooke musigaleko ewaka temutambula tukimanye ennyonyi muzaagala naye tuulako ewammwe eyo gy'ogenda munnange wali risky right now ate era nga n'ebisaawe byaggaddewo tebakyakkiriza muntu ayingira wabula abafuluma babakkiriza abo abatali bannansi babakkiriza muddeyo ewammwe wabula abayingira ebisaawe byonna biggale njogera ku kisaawe ekya Lebanon njogera ku kisaawe ekya Iran njogera ku kisaawe ekya Saudi Arabia njogera ku kisaawe ekya Israel right now munange ebisaawe ebyo biggale tebakyakkiriza muntu kuyingira mwena abalabyeko ku baganda baffe nga balajana engeri gye batusosoddemu mu buzibu obwo obututuuseeko abafirika engeri gye babasudde eweeru kati nno nga balimu esi zonna abana Uganda bano bakongo bano banagana bano banigeria bano baani bonna babamye ebifo ebyokubeeramu ebya protection ensi ezo zasima towers wansi nga olutalo we lujja bakweka abantu baabwe mu ttamina ezo ne balimu okutuukibwako obuzibu wabula unfortunate nti ffe abafirika mune batumye chance eyo ndowooza ffe be basaddaaseeyo tubeere nga tufa kakati nno okwewonya ekintu ekyo mbadde mbasaba n'obwewombeefu bakwano bambi musigale ewaka abazadde balina kye musobola okukolera abaana bammwe bambi mubayambe mubeere nga mubakomyawo ewaka mutaase obulamu imbaagala nnyo